Mukwano gwange nkuleetedde sitoole ey'ekyama gy'obadde tomanyiiko. Gano badde ogategeddeko ba MPs abaasibibwa e Luzira. Ba MPs abaasibibwa e Luzira ekiro ky'eggulo, ekiro ekikeesezza olwaleero, baakwatiddwa mu ngeri ey'ekyama ne baggyibwa e Luzira ne batwalibwa ku State House Entebbe okusisinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Gwe mukwano gwange ampuliriza, ago g'otasaanye kusubwa olwaleero. Ngenda kubanga kuwa bulungi nnyo otegeere engeri ki gye batoloseddwamu mu kkomera, engeri ki gye basisinkanyemu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, biki bye babadde banyumyako, biki bye babadde bagenza okuwaayamu. Gwe mukwano gwange eyeekuumira ku UG Updates TV. Nkwaniriza nnyo kulisaayo obwakedde, mbaniriza nnyo mmwe mikwano gyange abeekuumira ku UG Updates TV ti kyemukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mbabuuzaako mikwano gyange abali e South Africa, abali emitala w'amayanja, abali e Bulaaya, mikwano gyange abali e Saudi Arabia, abali e Qatar, Oman, abali e Dubai, Jordan, mwenna temuva ku mayengo ga UG Updates TV. Mbaaniriza era nga tugenda kubanga tusimbula. Mukwano gwange tujjukira bulungi nnyo ba MPs abaasibibwa e Luzira, omwali Paul Akamba, omwali Cissy Namuju, omwali Yusufu, omuli Mawanda. Bano nno nga baaditeiningibwa e Luzira era gye babadde bamaze ebbanga lyabwe paka n'olunaku lwe tumanyi nga olwaleero. Gwe mukwano gwange ali eyo, naye okusinziira ku soosi, ebiva ku soosi bigamba nti nno bano bakireminga okuba nti nno bano ba corrupt officers basobodde okuba mu ngeri ey'ekyama nga batwalibwa nga baggyibwa e Luzira prison bagende basisinkane Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Gwe mukwano gwange ali eyo, baddusiddwa ekiro ky'olwaleero mu ngeri ey'ekyama, mu ngeri ey'ekyama nga babakiridde n'obbabikirira mwangu tebabalaba nga bagenda okusisinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Mukwano gwange ali eyo, okusinziira ku lawyer Nicholas Opio. Okusinziira ku lawyer Nicholas Opio abadde ku social media, gino gy'apostinze ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'agamba nti nno bano balabiddwako, bano abaali badetainingibwa mu kkomera balabiddwako nga batolosebwa mu ngeri y'ekyama bagende basisinkane Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Nicholas Opio ono nno agamba bano ababiri aba NRM MPs ababadde badetainingibwa batwaliddwa ku meeting bagende basisinkane Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wali ku State House, naye ng'ensonga egenda obbasisinkanyawo naye tennategeerekeka. Agambye ekyali anikiriya teri kiriya bulungi, tetukitegeera lwaki. Bano abaali bakyajingibwa ku limandi mu prison olw'obuli bw'enguzi basobodde okuba nga badetainingibwa mu ngeri ey'ekyama secretly ne baswipingibwawo mu detention e Luzira prison bagende basisinkane Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Entebbe. Mr. Opio wa human rights activists byapostinze olunaku olw'emmande watu watugamba, gwe mukwano gwange watu wavuddeyo n'atugamba atugambye nti nno balabiddwako ekiro ky'olwaleero ekikeeseze olwaleero nga batwalibwa. Gwe mukwano gwange balabiddwako nga batwalibwa basobole okuba nga basisinkana omukulembeze w'eggwanga mu ngeri ey'ekyama. Agambye nti nno byonna bibadde bagenda okudisikassingako ne pulezidenti bano ababiri binnategeereka, tebiri kiriya bulungi. Naye tujjukira bulungi nnyo Pulezidenti Museveni ng'ayogerako eri eggwanga ng'agamba agenda kulwanyisa obuli bw'enguzi. Gwe mukwano gwange ali eyo ng'ataddewo okuba nga akurashinga bonna abali by'enguzi, newankubadde prison spokesperson Frank Bain avuddeyo n'abyesambye agamba ebyo si bituufu, ebigambo by'oyo omusajja si bituufu. Kubanga gwe wamaaso okulabe okusinziira ku Frank Bain agamba waati nti wamma kati gwe sooka olabe mu akiti eya 26 eya amendment tugamba weeti
eno service etwenshuwalinga okubeera nga tuli safe, okuba nga tuteekawo safety mu detention yonna yonna eri aba prisoners. Tewali nsonga lwaki tuba tubapuriginga mu state house ate nga basibe. Era ayongedde n'emphasizinga n'akkuutiriza nti abasibe bonna babeera tired, babeera basibiddwa era baba balina kuteebwa okusinziira ku mateeka, era tewaliiwo bukakasa na bujulizi obulaga, tewaliiwo kiba kiraga nti lwaki omusibe aba ateebwa okutwalibwa ku state house, era tewali bujulizi bwonna bwonna muyinza tukakasa nti nno twandibadde tubata batwalibwe mu state house ng'ate nga Act of 2006 amandate etugamba nti nno omusibe alina okubeera ng'asibiddwa, alina okubeera mu detention ng'abasibe abalala, ng'asibiddwa n'empingo, teri kumuta paka okusinziira ku mateeka nga we gagamba, ng'amateeka ge galina okumuta. Wato Biden Frank wagambye. Mbweno act etugamba nti nno service etwenshuwalinga okuba nga prisoners mu mateeka balina okudetainingibwa mu kkomera, era ne badetainingibwa ne babeerayo nga bali seefu, nga bali secure, ate era nga bali mu mbeera ennungi, ate balina kubeerayo nga bali tied paka amateeka we gaba releasinga ne gasobola okuba nga gabata. N'agamba kale awo n'olwekyo tewaliiwo ensonga newankubadde omusibe ayinza okuba nga tumuliriizinga asobole okugenda mu state house mu kadde konna, mu budde bwonna, oba kiro oba misana, tewaliiwo nsonga. Era Bain Frank atugamba nti Opio ebyo byabagambye, era agezaako kuba misleadinga public na muntu yenna amuwa endowooza ez'enjawulo, naye ng'ebyo byayogedde si bituufu. Gwe mukwano gwange gwali eyo eyeekumira ku UG updates. Watyo watugambye omusajja ono Frank Bain, ono spokesperson wa prison. Gwe mukwano gwange ampuliriza, tukyagenda maaso naye muganda wange tewerabira ku subscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga. Jjukira nti nno kyekyokka ky'osobola okukola, kyekyokka sosobola otukolera ne tuba nga tusobola okuba nga channel eno egaziwa, eno channel neba nga egaziwa gwe mukwano gwange ali eyo. Era Frank atugamba nti kiriwase nnyo, kya muwendo nnyo okubanga ba registrars bano aba NRM bakwatibwa era bali ku rimanda eruzira okuva omwezi oguwedde. Bano bali corrupted, era registrars abaliwo bano bebayogerako mbu twabatadde mwe mune Paul Akamba, Busiika County MP, Sise Namuju, Lwengo Woman MP, mwe muli Sise Namuju, Lwengo Woman MP, Michael Mawanda, Igala East MP, muli Ignatius Mudimi, Elgon County Registrar. Bano nno nga beba prostate, bano nno nga be bakwatibwa gwe mukwano gwange okutwalibwa mu kkomera. Naye prosecutor atugezaako tugamba nti no amateeka gatugamba nti bano bakwatibwa olw'okubanga bateebereza okubanga bakukumpanya biliyooni 3 mu obukadde 4 nga intention yaabwe yali yakuba nga bacompromisinga funds basobole okuba nga bazitwala mu funds zaabwe zibalinamu benefits. Gwe mukwano gwange ampuliriza oba ompuliriza gwe mukwano gwange, tuli wamu. Era agamba nti nno bano ba registrars abasigala mu custody batempalinga ne chairperson
of Human Rights Commission we yagezaako okunoonyereza mu bajeti ya mwaka 2024 paka 2025 nga mulimu ebirumira nga 20%. Y'ensonga waaki bano baasalawo okuba nga bakwatibwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era agamba wati okusinziira ku ddoboozi lya pulezidenti n'ekiragiro kye we yasinzira ali Kololo n'agamba ayagala bano bonna bakwatibwe ba financial officers olw'okulya embuzi n'okuntemparinga bajeti y'eggwanga Uganda. Tewaliwo nsonga lwaki twandibadde tubata, era tukyabalina mu kkomera, tewaliwo agenda kubata, tetunnabataako. Naye nga omwami ono Lawyer Nicholas Opio yagamba bano twabalabyeko ekiro kya jjo nga bakkusibwa nga babasibye obukaaya, babadde babasibye n'obukaaya nga babakyusizza nga babakukkusa bagende basinkana omukulembeze w'eggwanga ku nsonga etamanyiddwa. Twebuuza lwaki tetumanyi ne babadde bateesa, naye nga twabalabye gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. N'agamba mu ngeri ey'ekyama nga teri ayinza na kunyega ensonga yonna gye badde bateesaako mukwano gwange tetwagitegedde. Naye omwami Nicholas Opio agambye agenda kuba ajja maaso eyo nabyo alutuwe biki baateeseza n'omukulembeze w'eggwanga, kubanga munange waato wagambye omwami ono. Naye nkutegeeza towerabira kusharinga, towerabira kusubscribinga, towerabira commentinga, gwe yeekumira ku Yogi Update TV. Nkutegeeza okola kyamaanyi nnyo gwe mukwano gwange gwe ampuliriza. Gwe akoze ekyamaanyi okubanga channel eno gibeezaawo, era nkutegeeza muganda wange tokoowa kubiriza banno kusubscribinga gwe mukwano gwange ali eyo.